Kansubire nti nno mwasiibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mumpuliriza mujje baleko gyonna gye mutuusako engalo basasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mwe abafiiriddwako abantu bammwe seemyoyo gy'abagenzi katonda agiwumuza emirembe agiramuze kisagumye emitima abaka ab'enganda saakati n'ab'emikwano amanya enzo Mumbejja Aisha Nassolo mantuuse okubeera nga ate nkutuusako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda saakati n'agamawulire okuva mu bankuba kiro kyemba nkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde oleme okubeera nga ate omissinga out updates yes naye nga sinagenda mu maaso kansooke njagalize omukulu Dax Katel wa Momo 19 amazaalibwa amalungi ag'essanyu saakate n'omuyimbi ono Carol Nantongo temumbuuza myaka gyabwe ekituufu kiri nti sigimanyi naye nga kyemmanyi nti olunaku olwaleero munnange baazaalibwa era omwaka gumu gubeegasseeko tubagaliza buwanguzi saakate n'obuwangazi mu bulamu bw'ensi eno naye mukwano gwange wenna ali eyo nga wazaalibwa olwaleero oba omuntu wo yenna munnange mbagaliza obulamu obulungi yes so nga ate ebyo tubitadde ku bbali amawulire agakyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga ate gatambula munnange geega Kapeesa ono eyafiira mu ggwanga erya Saudi Arabia mu mazzi Kapeesa olunaku olwaleero munnange omubiri gwe gutuusiddwa ate ku kisaawe Entebbe gabadde maziga meereere Miranga nakwaziirana eri famire ye munnange ng'erindiridde omubiri gw'omugenzi jjukira okuva we yafa munnange omubiri gwe gubadde tegukomezebwangawo wabula olunaku olwaleero we gutyo gutuusiddwa mu ggwanga lyattu Uganda era agenda kubeera nga ate munnange akola ki aziikibwa wabula maama we ye atemedde ddala emiranga era nga we tumanyi abazadde yakaabidde ddala emiranga emiyitirivu Bambi ng'alabye ku mwana we ng'alabye ku mulambo gw'omwana we saakati ne taata we bw'atyo n'agendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate annyonnyola embeera za Kapeesa amawulire yagafuna atya ag'okufa kwa mutabani we kwegamba Bambi si byangu n'akamu n'akeddagala akuddira mu luyimba taluwoomya ate ne lubaale w'omulamu tasamirirwa butereevu kankulekereko obutambi buno ogende mu maaso n'okubeera ng'ate mukwano gwange obwekkaanya toseetuka subscribing oba tunabateekako akadde likinga video eno naye nga ate ekisinga obukulu tovaawo kubanga ate nkomawo essaawa eno yennyini goodbye for now Ngina nange wali nkozekirala sinawe ngumira bannange sina bwe nguma baana amala okusayininga sirina bwe nguma sirina bwe nguma bannange ensawo ngiina were sina bwe nguma maama sina bwe nguma kukyamaaze maama sina bwe nguma maama omwana wange atwalala maama yesimu kwekunkubira kunkutula kumwana wange sina bwe nguma ki naguma obwedda kati maama sikyasobola sikyasobola kuguma mukama sikyasobola kuguma nze manyi gampedde maama muze wange gwenyumiza buli omu muze wange n'atamumanyi mumulaga ku ssimu omwana wange wuuno buli nemujjayo simu buli wembeera munyumyako maama nze ndabye maama ndabye n'omwana wange ndabye ne Mose muze wankola ekintu
Kati Kapeesa gwe taata ndi bwaba muzi. Taatawe wa Kapeesa. Kapeesa mwana wa kumeka mu baana bo? Mwana wa kuna. Wakuna wakutaana lize sibala baana musajja tabaliwa baana. Amawulire gano gakusanga waka? Amawulire gansanga waka ngalamye. Naye akasimu kamwawo ngera kwera mukaaga. Waawo ba neighbor mutabaniwo aweddewo ekyalina ogafuna kuva kuba neighbor kuba babo omunju oba akasimu kava direct eyo? akasimu katukira ku kansala bamuyita kansala Kibuuka Plaza Esonde. Omwana yali eyo nga yasomera ne Kapeesa St. Lawrence Sonde. Ina fenenga gali eyo bene bakusinkana eyo mu asala bakola mu gondi yawo. Nagamba amanyi nagamba alina simu yange nenga ina bwaiza okubirako nakufuna amawulire gantuukako nange nenyongera okunoonyereza n'okizuula. nenkakasa Owulira ebyo anti mutabani wavudde embulamu bw'ensi. Social media mukadde ako wagihandolinga otya ku bigambo ebyo tennaba ekiro ekyo waaliwo kato switch oba kato switch oyo genajjako amago nabako amago nganaza naza hasala gonwea naba kapo kalanga kato switch gamukalaba gwe nalabirako awo neŋamba then waliwo n'akawala akalala kali ku Facebook kakwano kangakwano kakosalayo Kapeesa zinomo ngamba awedde nekubira ku mukulu we ali wale yamukoano ono ye mukulu w'aba Kapeesa ye first born waabwe katusabe naye atubuuze temwafunamuko okugaana okukkiriza nti mwakikiririza ate ebiseera ebisinga abantu abavambulamu naddala nga bali ku mawanga eyo bannyini bantu abo beeraliikirira nnyo engeri gye banaatambuza emibiri gy'abagenzi okutuuka muno. Wasooka n'okirowoozaako mukadde ako nti kinaaba kizibu nnyo? Yali agenze mu bulungi mu kampani yali suppose okola ki yali suppose okumuzza saa kiinamu kyonna. So tewali nabweraliikirivu bwonna? Katubuuzeeko ko ku mukulu waabwe nyabwe nga kitalo gwe mukulu wa Kapeesa amanya nze nakatudde nga kitalo nnyo mukwana. Amawulire gano wagawulira otya? amawulire wange yasooka okunkubira naŋŋamba mama Kapeesa kyobera musaba okudde nemugamba naye nga sinagawulirako mugamba kirabika naki bya social media
gansanga kati waliwo n'omuvubuka gwe yasoma naye okusentululi nankubira nangwekirera emugamba yinze kiki musafudde speedboat accident mugamba nagala naye bamugamba nti no ki kituufu mukama katonda namuze ekisa byonna ebyamusobako mwenga famire era gwe abadde amanyi omugenzi Kapeesa oluusi bwe mwakula ebigambo ebyamwogererwa mukadde ako naddala katwogere nnyo ku lunaku nga ziiseewo nga 3 nga intaneti ewuuma omwana mulamu omwana mufu omwana ne stories endala zonna ze twawulira kyabayisa batya mwenga abaakula ne Kapeesa kyatuyisa bubi nnyo nga naye bw'obimanyi naye kasita omusajja eyamuconnectinga ku kampuni weyatugamba Kapeesa yaludde mugambo ensi olwe twabilingiriramu tubadde tukimanyi Kapeesa nki yafa ebya social media natitubiriiko era babadde batugamba mulamu simanya biki bamukwata simanya bamutwala ku poliisi simanya biki naye nga ffe tumanyi ekituufu nga famire ebiseera ebisinga okuzza emibiri gy'abagenzi kibeera expensive nnyo nga famire musobodde mutya okukihandolinga mu mbeera y'ebyensimbi okusobola okulaba nti olwaleero omubiri gwa muganda waffe tugenda gukubaka eriiso ekyo muzeeyi yasinga okukola ki okukimanya naye era tebibadde byawe era wobimanyi enteekateeka z'okuziika ziyimiridde zitya naddala mikwano gya Kapeesa abali wano e Uganda abandyagadde okwerekerako munnaabwe ekyo kya taata leka jja akitubuulire lumu okuziika Kapeesa bano bajja mumaliriza enkya service ekyotawe bajja mumaliriza obugenda okwesibakiramu okya omumala ekinatulewo wakuziikibwa ssaawa 10 esonda erujja okubeera olw'omukaaga Moses ne Musa manya gagatta zenamuguma Moses ye bwagenda mu maaso si musiraamu muto wa Kapeesa yaliwa ku bano gono ye mukulu we then muto waabwe ani adda ku Kapeesa ku bano gwomuddako amanya ga nga kitalo taata kiki kyotasobola kwerabira ku mukulu wo Gira manya. He was a friendly person.